Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. We are crime intelligence. Ngera mu pitire James birungi yakulira semwayi wa SFC era ndoza yabera DDG. Kati njala tutandike video lwali ku speed ya yiriri olw'ensonga bwe tulina butono. Nemo kusokera ddala njala kubaza munda ba comrade abakola video ku social media platform ez'enjawulo. Abera ku X mbe mwebale nnyo mwebale ddala gimokola. Abera ku TikTok buli saawa ku macha mutoto n'olweggulo mwebale nnyo mwebale ddala. Abera ku bwenyi bw'ekitabo ku macha olweggulo mutoto mwebale nnyo mwebale ddala. Temujjanga okwo mwebale kukola mirimu egyo. Njagala kutwala mukisa guno okubategeeza muna ba comrade. Tugezezaako okusoma n'okubasomesa kye tuyita diversions. Naye ndowooza somehow somewhere mubera caught up n'ebintu ebimu nga design gye babireeteddemu temugitegeera bulungi nnyo. Njala sooka obategeeza. Lwali baagala kusiba kibiina kya National Platform ne President musiba nga bakozesa ba comrade baffe. Kati bagezaako nnyo okuteekawo diversion ku social media obutabaza obusa kubanga mu concentratinga. Balese system y'okuvuma Ssaabasajja Kabaka mwagitegedde anagisponsoringa eyo temugigenda ko yo mujimma amazi. Waliwo ekibozibozi kya Haji mbu yakutte omwana ekyo nakyo mukiveko temukiteeka kubanga oyo mukyala omu akirimu ola kituuse na minister nakiyinji nga tina bagamba mateeka kasita omusango gubeera mu kooti tegukkirizibwa kwogerwako. Kati kituuse wana kiyinji ndamono mukyala Uffe Kalibbala ng'ava ku pano ya Kasuku bonna bebamu temutegana ezo na diversion ziri created. Embozi zaabwe tetuzaagala essaaza tulikumboza nsi za ggwanga kunula ggwanga so muve ku diversions ezo. Embozi z'obuseegu n'ebintu by'okuwomula bera bigenda maaso simanyo naakoze atya muleke ebintu ebitambula nga birina okutambula mumudde ku mboozi ez'okutaasa eggwanga kubanga bye baagala okukola bingi. Kati bwe nvaawo njala kuyisa bulango buli bubiri bwokka. Njala nnyo okubaza mwenna abasalamu video zino nga mukola screen recording oba ne muzisalamu ne muzisasanya ku mitimbagano egy'enjawulo. Kiba kirungi nnyo olw'okuba nti Facebook bagijjako notification ne bazikwata mu tezikyatambula y'ensonga lwaki n'ennamba zino bazilimitinga neffe tukyalemerako okukola video zino. Sharing a video ngenda kuyisa bulango bugenda kubeera bubiri bwokka then tusimbule. Alright, akalanga kasooka. Gwe wenna ng'oli Muganda, oli mukwano gwa Buganda, ng'era oli mukwano gw'ekitiibwa eyaliko Katikkiro wa Buganda Dali Muliika. Abategesi ab'omukolo guno bakuyita bakugamba batya okwebaza Katonda olw'obulamu bw'emirimu gye yaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dali Muliika. Abaaliko abakulembeze abavubuka mu Buganda bakuyita okwetaba mu mukolo ogw'ekitiibwa Dali Muliika ogw'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde. Emikolo gino gijja kutandika n'okusaba ku kanisa ya St. Peter's COU Ekawala ku Sunday ku ssaawa 4 ez'okumakya. Olunaku lujja kubeera Lwakuna ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gw'Enyugulo tulimu omwaka 2024. Ssaawa zijja kubeera 4 n'ekitundu ez'okumakya. Ayagala okumanya ebisingawo ojja kukubiramu ku muteesiteesi w'omukolo guno omukulu gwe bayita Waswa William ku ssimu ye ey'omu ngalo 0704 5593639 okumanya ebisingawo ojja kukubira omu ku bategesi b'omukolo guno omwami gwe bayita Waswa William ku ssimu ye ey'omu ngalo eri 0704 593639 ojja kuba omufuna gwe mukolo gw'ekitiibwa Dali Muliika Katikkiro waffe eyawummula okwebaza Katonda obulamu bw'amuwadde n'ebyasavingidde eggwanga lye. Gwe wenna eyandiyagadde okubanga weetaba mu kusaba kuno bambi nkusaba ogende weese omukolo guno ekitiibwa olw'ensonga nti omwami ono yatukolera nnyo era tukyamwetaaga mu bulamu bw'ensi eno. Akano ke kalanga kasembayo. Kano ke kalanga kasembayo tugende ku information yatuleese. Sharing a video titunaba tukyati tunakola sigenda bawa kigula ddaka lolozo oluva mu kalanga kanako kubiri tugenda buterevu mu video. Sharing a video. Alright. Nakano njala mukansalira mu katimba ku mitimbagano egy'enjawulo. Fena tukimanyi era tubadde tukyoleka amaaso nga bukyanga omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimirizibwa ku mirimu gye emitongole egy'okuyimba bambi ennyimba zibadde zikuba ku radio wadde ku TV nga zaasigala ku social media saako n'abo mikwano gye abatakyukakyuka abadde bajjanga ku bivulu eby'enjawulo nga bayimba ennyimba ze okukyamula abantu n'okubategeeza nti President gyali.
N'olw'ensonga eyo nina essanyu lingi okubategeeza n'okubanjulira nti mukwano gwaffe ate era abaddewo ng'atambuza ennyimba za president ku mikolo gyonna bw'abalaze ne ku sho zonna. Muganda waffe mwenna gwe mumanyi obulungi gwe bayita Kabako abategeeza nti agenda kuweza emyaka 10 mu kisaawe eky'okukuba endongo. Era gye bayita 10 years of General Kabako. Era bategeeza nti agenda kubeera ng'ategeka ebivulu bibiri byokka mu ggwanga. Mujje mumwegatteko, mujje n'abala bangi nnyo. Wattu agenda kuba ng'ategeka show 2. Show esooka egenda kubeera ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja omwaka 2 egenda kubeera ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja ogwa November 2024. Egenda kubeera kalenda hotel Makindye. Okuyingira gujja kubeera omutwalo gumu, VIP emitwalo 2, emmeeza yakakadde kamu. Tosubwa ba DJ ab'enjawulo ne ba MC abamwerekeddeko n'aba sponsoring ebivulu bino bangi nnyo. Akalango nja kabatera ku page. Bw'avanga ennaku z'omwezi 8 ennaku z'omwezi 10 agenda kwolekera ewaffe ku butaka Emitiana. Mwenda bana Emitiana bano gye muli yonna mbanjulira mutabani wa muganda wammwe Lord Wine Kabako agenda batusaka ekivulu ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa November omwaka 2024 ngajja kubeera ku Eden City Mitiana. Era ordinary mutwalo gumu, VIP emitwalo 2, tebo yakakadde. Kale tosubwa kubanga ono ye abaddewo ebbanga lyonna. Mwena abadde bagoberera ebivulu ebibeera mu Kampala. Kabako bambi abadde ng'atubeererawo ebbanga lyonna ng'atambuza ennyimba za president n'okusanyusa abantu. Si musajja wa ntalo, si musajja wa fujjo, ate ayagaliza naye ayagala. So mwenna mubeereeyo okuba nti mumukingiriza omutwalo gumu si ssente nnyingi nnyo. Kankadde mu luzungu lumukagwe. 10 years of General Kabako. Mujje tukuba omuziki mpaka kuwulira bubi. Abategeeza nti ejja kubeerayo ba DJ bangi ne ba MC. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwe 11 ku kalenda hotel Makindye. Ewasookerwako mutwalo, VIP mitwalo 2, emmeeza yakakadde. Bw'anaava wajja genda Mitiana ng'ennaku z'omwezi 10 November 2024 ku Eden City Mitiana. Era wasookerwako mutwalo, VIP mitwalo 2, tebu yakakadde. Mujje mubeerewo nga mukola kye mulina okukola. Mwena bana Mitiana bakoola ne banna Kampala mwenna leka ky'olina okukola ogende olaba omwana waffe Ghetto Youth asobodde okubeera okulwa president ng'atambuza music we n'okutambuza bannayuganda bonna ng'abaagala lumu kyenkanyi nga tayawuddeemu. Alright, obulango buwedde, tugenda tutandika video y'olwaliro mu butongole. Kansubira nti abantu bano mbayise nabagambye mupite president Robert Kyagulanyi Ssentamu abeerewo, Chief Justice Winnie Odoro, Mayiga, Lubega Segona, Robert Mao, Baramba Lugahara, Mpuga Masaya Sinsamba, Anita Amongi, Muhoozi Kanyerugaba. Ndowooza katutandike butereevu abalala basigale banaatusanga. Alright, ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekumi mwaka 2024 ebiga byonna bye ngenda okwogera mujja birabanga bihappeninga okujjako nga babisazizaamu nga sinagenda mu maaso. Essaawa zino we twogerera ziri 2:13 waliwo conference call oba essimu enkwasaganya abantu abasukka mu 5 egenda mu maaso wakati wa Muhoozi, Museveni, Kahanga Muhanga, James Birungi, Emma Katabazi, Christopher Damolida, Baramba Lugahara ne Muhoozi ku nteekateeka ki bwe bagenda okuvaayo okuyisa amawulire agalagira okuwera ekibiina kya National Platform so n'okukwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira bwe balusa olukwe lwabwe. Mumpulya bulungi nnyo kankiddemu. Essaawa ziri 2:14 kati. Waliwo Zoom meeting oba conference call egenda maaso kati wakati wa Muhoozi Kanyerugaba, Balamu, Museveni, Muhoozi, James Birungi, Emma Katabazi, Chris Oluka oba Charles Oluka, Christopher Damolida n'akulira amagye kati ag'okuttaka kojja wa Muhoozi go bayita Muhanga Kahanga
essaawa zino essimu eyo egenda mu maaso okudiscuss nga biki bagenda okukola naye nga bulijjo naddibanga nzija n'endibaga era nzize kudibaga essaawa zino tutandise tutya bano be bantu abali emabega okwagala okukwatisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okuwera ekibiina kya National Platform nkiddamu bano be bantu abali emabega okwagala okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu omusibako emisango gy'obutujju n'okujjawo ekibiina kya National Platform kirangira nti kibiina ky'abatujju mu butongole bo nga bamaze okukola kye baagala agamba nti network togiwulira refreshing essimu yo okoma obuto ojoyininge statement mujiwulidde bulungi nnyo bano be bantu balwa mmanga kamba menya kuliko Owasanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jafuto badde Mengo yasooka ku lukalla kuliko Mathasi Mpuuga Nsamba munywanyi wa Mayiga kuliko Lubega Segona kuliko Nobati Mau Barambaruga Hari Anita Amongi Muhoozi Kanyirugaba Yoseriti Bahabura Museveni Kiza Besigye Elias Lukwago ne ba boss abakulya bitongole okuli Chief Military Intelligence ekikulibwa James Birungi okuli ISO kino kikulibwa abantu babiri kuliko omukulu gwe bayita Charles Oluka ne Emeka Tabazi kuliko echa ESO kino kikolagana n'ekya Semwai kuliko ne SFC bano be bantu abali emabega wokola enteekateeka zonna ezoku abolishinga ekibiina kya National Platform era bakifuule ekyabatujju ndoza mutegedde bulungi nnyo gega amanya nga bwe ngasomye katugenda simbula video katandike n'omukulembeze yennyini abantu abali makomere mugamba kyaba NUP tubakozesa bukozesa twetwogerera tubakozesa byabufuzi mubate ebyobufuzi byaffe bife tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo mubate mutuswaze nawulidde n'omubalamu ng'agamba abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa bukozesa nga bizinesi then mubate bizinesi yange egwe ababuzibwawo balina okubatukomezaawo kuba tumanyi abamu be bataate mulaje bali eyo bakibalama n'abalala abasiraamu abawambiddwa bateebwe kubanga tebalina musango ate baliirirwe ate nga bajja bata nkakasa nammwe batandise obatuukirira bangi batutegeeza betuwuliziganya nabo nti batandise obatuukirira bagambe tugenda bata naye bwe tubata mwina okwegana Kyagulanyi bwe tubata tekina buzibu bakole kye baagala naye bate abaana b'abandi bate bataata b'abantu nange nve ku lukongolo. Alright. Ayina omutwe nga gukola bulungi nnyo era nga wasoma kaaka noba tewasoma bw'owulira obubaka buno ne information gye ngenda okuta saagala oddemu owulize ekigambo kyonna kye bayita propaganda saagala oddemu owulize ekigambo kyonna kye bayita blackmail just njagala okwasaganya obwongo bw'otandika okugatta obuwaya kamu ku kamu ku bigambo comrade bye bamukozesezza okwogera fulufu yabadde ayogera balamu bye yayogedde kankaddemu lumu tusimbule video tambuza video. Abantu abali makomere mugamba kyaba NUP tubakozesa bukozesa twetwogerera tubakozesa byabufuzi mubate ebyobufuzi byaffe bife tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo mubate mutuswaze nawulidde n'omubalamu ng'agamba abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa bukozesa nga bizinesi then mubate bizinesi yange egwe ababuzibwawo balina okubatukomezaawo kuba tumanyi abamu be bataate mulaje bali eyo bakibalama n'abalala abasiraamu abawambiddwa bateebwe kubanga tebalina musango ate baliirirwe ate nga bajja bata nkakasa nammwe batandise obatuukirira bangi batutegeeza betuwuliziganya nabo nti batandise obatuukirira bagambe tugenda bata naye bwe tubata mwina okwegana Kyagulanyi bwe tubata tekina buzibu bakole kye baagala naye bate abaana b'abandi bate bataata b'abantu nange nve ku lukongolo. Alright. Kansoose episode message eno
mu lulimi olufuutifuuti abazungu lwe banaategeera then tusumula information. Today is Tuesday, the 15th of October 2024. I'm by names of Lumbuye Fred, a blogger situated here in Turkey. My main reason as to why I've come today on this date is to expose the mission which is well arranged and planned by the state, which led by the mafia and the Rwandan origin so-called President Museveni. Their main agenda or mission is to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda, as well the president of the National Unity Platform Stroke People Power. Addition to that, they are planning to abolish National Unity Platform political party, which later they will say that the party belongs to terrorists. That's what they are trying to do as we speak right now. The international community, hope you have been watching and following whatever political situation which has been taking place since Robert Kyagulanyi Ssentamu came into limelight of politics. There have been a lot of kidnapping, arrest, and killing of innocent Ugandans, including those 39 innocent political prisoners who have been tried in the military courts in Machindia. Those men and women that have been tried wrongly in the military court, since the day when they were arrested up to date, they have suffered mentally, spiritually, due to the fact that the state arrested them, forced them to confess that they committed the crimes, which crimes are not even written anywhere in any file because the state doesn't have any evidence. But as you know, Museveni is a labor leader who used to lead a terrorist organization known as FRONASA, which turned to be National Resistance Movement as per now. He's trying to use his old tactics to eliminate all his opponents. Because you've been following politics in Uganda. As we speak right now, the biggest number of so-called opposition figures in Uganda, they have been working with him until Robert Kyagulanyi Ssentamu came in the spotlight. Right now, NRM under Museveni, they have a tendency of blackmail, propaganda, and eliminating their opponents by using their spy networks, using the Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization, and External Security Organization, which operates outside the country. So now as we speak, our comrades, they were forced, some of them they were forced to confess that they committed crimes, which crimes are being tried in a military court. And I hope the international community knows that if someone is tried in a military court, that means the punishment is either they are going to be punished, that some of them are going to face treason charges, which treason charges it might lead them to death. But as we speak right now, the Minister of Youth, that is Baramba Rugahara, with the influence of his boss, they are trying to convince these men and women to accept the crimes, so that they negotiate with the government and their families so that they get out. Thereafter, they start profiling Robert Kyagulanyi Ssentamu and NOP as a political party. Later, they abolish that party. That is their mission. So whatever is taking place right now, it's a long move which is organized by Museveni. As we speak right now, it is 8:24. There is ongoing conference call between Museveni himself, his son, his brother-in-law Muhanga Kahanga, the chief spy James Birungi, and another chief spy of Internal Security Organization, that is James, Emeka Tabazi, plus his deputy, that is Charles Oluka, plus Christopher Damolida, Baram Barugahare, and other people
in the system, they are trying to finalize all the ways how to come out to blackmail or to find the way how they are going to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is their mission. Njagadde nsooke mpisewo akantu ako publicly okwo kategeere then tusimbule video. Alright. Kati akatambi katandise. Mwena mukimanyi nti bukyanga tandika ebyobufuzi bino wabaddewo okuwambibwa kungi n'okuttibwa kungi. Era abantu bangi battibwa abalala bakyalimu safe houses z'enjawulo. Njala tusookere tusige ekifaananyi wano. Abantu bangi abadde benyigidde mu bikola eby'obutujju omuli aba ADF abakulembera Jamiru Mukulu yenga atavunaanibwa mu kooti ey'aba civilian omuli mutabani wa Winnie Kiza eyakuba omuvubuka amasasi eri ku Lugogo Game Mall bamutwayingira mu civilian court. Recently waliwo n'ebintu bingi ebibadde bibeerawo neyatta jjajjaffe Luwomwa omuvubuka oyo ne bamutwayingira mu civilian court ate nga yakonfessinga balina emundu yatta ne bano abaana batalina kye baakola n'abatwala mu military court. Mwena mumanyi bulungi amateeka ekyo kisooka okulya mu 7. Kyenjagala musooke mutegeere saagala mweraliikirire era temubaako kweraliikira fe omulimu gwaffe kwe kubawa information aku exposinga mu 7. Saagala muntu yenna yeeraliikirire. Tambuza information muve mu diversion. Ekisookera ddala bwe guba mupiira guli 3 bwereere. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform bali goalo 3 NRM eri 0. Wetwogerere essaawa zino abakulu mu kibiina kya National Buzz Movement ekya NRM abamu baakubidde dda bannaabwe amasimu abagamba nti Balamu atookesa era atukubisa omupiira era ng'ekituufu Balamu ayokisiza NRM. Saagala muggwemu amaanyi kyemulina okukola kiri ekintu kimu. Ngenda kusaba muganda wange gwali eyo togeza n'okola akatambi ng'okondeeminga omusibe yenna eyakkiriza n'atannakkiriza. Lwaki? Abatambuliddeko ku mazzi oba baseerezaako mu lyato enkola eri bweti. Eryato limanyi okuyingiza amazzi. Amazzi ago bw'ogalekamu tosobola kugguka mitala tosobola kutuuka ku lukalu. Eryato lisobola okwobbira. Gwe okusobola okutuuka ku lyato eryo olina okuba nga amazzi gano gasenamu nga bw'okuba enkasi osobola okutuuka ku lukalu. Kati obanga bw'okuba enkasi bw'osenamu amazzi kitegeeza ne ba comrade bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bakola buli ekisoboka okuva mu nvuba eno bafulume ekkomera ebituufu babimanyi era bafulume ekkomera teri muntu agenda kuvaayo ayimire busimbaala agenti nakola emisango gino kubanga tewali tteeka limuzzaayo mu busibe teririiyo kuba talina musango gwazziza. Ne bw'oba ggwe nga wandiyagadde osooka okufuluma mu lyato eryo likutuusa ebuziba olyoka olivumenti eryato libadde ffu osobola okukikola. Museveni mu system ya divide and rule ayagala nnyo nkiddamu ayagala nnyo okwawula mu bantu n'okubalwanyisa atya. Bw'otandika okukuba omuntu eyakkiriza omusango nga naye mutima akimanyi teyagukkiriza omuntu oyo agenda kuggwamu essuubi ne gye mbadde nsuubira nti bangumiikiriza banjagala ate banvumiddewo lwaki sikolera ddala baŋŋambye okukola. N'atannakkiriza bw'anakkiriza ajja tegera talinayo muntu yenna agenda mukuutira kadingidi wadde omugamba nti munnange tubadde tukulwanirira naye agenda kuggwamu essuubi. Ekyo Museveni kyayagala. Okitegedde? Bw'ovuma Ssanya n'ovuma Olivia Lutaaya n'abalala kitegeeza owadde Museveni open check oba blanka check yewandikiremu ssente zayagala mu system ya divide and rule. Naye omusigala nga musupportinga abaana bano kibawa molalo nti n'olunaku lwe bagenda obbata tebagenda kulabikako wantu wonna bagenda kusooka bagende mu rehabilitation beekoleko oluvannyuma bajja kudda unless nga bakulosinze the red line. If not that, please support whoever either he accepted or not. Mbasupport kuba Museveni ayagala tubakube bwe tumala obbakuba beekyawe bagamba nti gye tubadde tulina akabega baatuvudde bali mu kutukuba kale naffe katukolenda kye batugambye okukola anti tukyalina tusobola kujja akatego saagala mukagwemu. Abakkiriza tembanyigako n'abatannakkiriza tembanyigako mubaleke kubanga bamanyi nti eri abantu abalinza basupportinga nga bawera mu kisaawe tiimu y'omupiira yonna okusamba bulungi ebeera erina abawagizi. Bw'oba toyina bawagizi ekintu ekinyuma. Abaana bano bantu baffe tukyali nabo mpaka kuwulira bubi.
ke kateko Museveni ke yatoteze muntegedde bulungi nnyo tokwata simu yo novuma Olivia Lutaya tokwata simu yo novuma Sanya Mujahadi ntogeza please cease fire until further notice sagala mugomoka kodyo ka Museveni kubanga ye kayagala awo tuvuddewo bwetumala okuvaawo katutandikire wano mukimanyi bulungi nnyo nti bwe bakwata ne bakutwala mu military court omusango bwekukusinga bakuwa ebibonerezo bibiri ekisooka bakusiba life imprisonment bakusiba obulamu bwonna ekyokubiri bakutta okusalako omuntu akalabba byebibonerezo meka bibiri kati webanga biri ebibonerezo bibiri bakusalira nga jjaji omusirikale atudde akimanyi nti bano abaana tebalina musango goloza lwaki gavumenti enegotiatinga nabo nga ate kati ketyo ekimanyi nti ebibonerezo by'abano anti baagala babeerewo ebibonerezo bye byakubasalako omutwe nakubasiba mayisa lwaki babasala babasiba mayisa kiteeke mu mutwe ekyo nkimaze ekyokuba tukyabuuza sinafulumya information tukimanyi bulungi nnyo nti omusango kansubira tibala mwatuuse tukimanyi nti omusango bwe gubeera mu kooti nga guwulizibwa tewali muntu yenna akkirizibwa kwogera ku musango ogwo kooti mpaka ng'emaze okugusala era tewali muntu yenna akkirizibwa kusinkana basibe kwogera nabo okujjako loya w'abasibe oba family member w'omusibe be bantu aba babiri mu mateeka loya oba family member wano wenjagala okubuuliza bwabanga omusango ogubira mu kkooti bakkiriza muntu kwogera ku musango gwonna balambalo gahale akola ngaani okugenda mu makomera gonna on a weekly basis akola ngaani bala mu njagala obere ku vidiyo eno ke kasooka akokubiri omusango bwe gubeera mu kkooti erina obuyinza okuwa ekibonerezo omuntu ng'esinziira ku bujulizi obuleeteddwa n'omusango gwe yazza si bwe kiri nti ye omukulembeze talina teeka lyonna mu constitution limukkiriza kweyingiza mu nsala ya kkooti oba okwegereza omuntu yenna ng'omusango kyali mu kkooti tekiriiyo mpulira bulungi tuli mu kawairo namba 2 omusibe yenna ng'alina omusango mu kkooti ye mulinako obuvunaanyizibwa okumusalira omusango naye teri muntu yenna alina buvunaanyizibwa ku negotiatinga na musibe okumuta oba okukkiriza emisango nga kkooti si yekikoze balamu do you copy that nkiddamu teri muntu yenna akkirizibwa ku negotiatinga na musibe ku kibonerezo nga si kkooti era teri muntu yenna kabeereyo seriti bahabulwa akkiriza kusonyiwa musibe nga kkooti tennamusalira musango yoseeri owa omukulembeze yenna asobola okusonyiwa omusibe nga omusibe kkooti emaze omusalira omusango ng'ali luzira omusalidde awo alina obuyinza naye ng'omusango kyali mu kkooti guwulizibwa teri akkirizibwa ku negotiatinga na musibe wadde omugamba nti kkooti nti bakusonyiye nga kkooti tasazeewo nti gumusinze oba tegumusinze oza mutuwulya bulungi nnyo tugenda mu maaso Minister w'abavubuka Barambaruga High Ministry ye si ya Justice and Constitutional Review ne bwe yandibadde akola ngaani era aweerezaani ekigendererwa lwaki ekimusango guno what is his main interest in this case mubasibe ayina muganda we mubasibe mulimu wa NRM kikyakola kubanga tayina waateekeddwa kuyimirira wonna mu kkooti wadde okwogera n'omusibe ngaani
kubanga si ofisi ye. Omuntu agenda kubuuza Balamu ajjawa obuyinza obadde businkana nga abasibe buli kkomera lonna gye bali nga bakonvinsinga abakkiriza emisango. Ku wiikire basis Balamu badde anoonya abasibe eruzira ekiyita n'amakomera abalala ng'agendayo bakkiriza ngaani. Interest ye erirudda wa akola ngaani mu kooti. Kitegeeza already Balamu ngaba ba top guns mu enda ne bagambye nti Balamu ayosezza gavumenti era abagezi bagaye mu 7 ekisajja akibuli ekibeeko ekikoma otherwise kyokesa ekibiina both local ne ku international level. Out of the war. Kati katugende wano. Wembadde mwagala okuwulira ennyo. Wewa. Oratuuka nga boluganda otulabira. Okuva mu 1986 wabaddewo assassinations ez'Abannayuganda up to date olwaleero. Tetufunangako enne report ku nzita y'abantu. Yenna ayagala okukwata mu video weeriko. Kankademu okuva mu 1986 tetufunangako assassination report ez'Abannayuganda abadde battibwa up to date. Kebere ya Isma Olakise ne yakasembayo n'abatufunako report. Kijja kitya olwaleero Balamu ng'omuntu n'agamba nti abasibi baffe bakkiriza emisango n'obujulizi babulina ng'emyaka 4 tetufunako report yonna ku bantu abattibwa mu Uganda. Kati mugenda kumanya kiki ekituufu ekiri mu Uganda. Mission yatandika bweti. Mission yatandikira ku Mawu nga bamwadde wa minister naga nti agenda kujjayo abaana nga ye minister wa constitution ne mukuba Mawu nadduka. Nezireeta ono. Excellence, today, before you, I'm your minister, but before I've been working under a civic organization, PLU, headed by... Naye mujjukire bamachete bonna babakwata ne basivia nga bambadde engoye za national platform era ne bazirangirira nti zimenya mateeka byambalo by'amagye. Ono bwe yali atwala ono Kateregga gwe yajje e Masaka yamutwala mu State House nga yambadde byambalo by'amagye tebamukwata. Ono Balamu tebakwata ono ebyasibyo bya Lutale bannabala byonna ono yali abyambadde full combat tebamukwata mu State House ono. Excellence, today, before you, I'm your minister, but before I've been working under a civic organization, PLU, headed by General Moz. On behalf of PLU, our civic organization, I would like to thank you for appointing our patron now, Chairman, General Moz Kenerugaba, as a CDF. We are grateful. Next to me, there's this gentleman, Councillor Dr. Katerega of Masaka. We were in Masaka doing our patriotism lectures and the tour. I and my colleagues, Frank Gashumba, Honorable Chinyamatama, Honorable Javira, Toyota Michael, and the rest of the other key members, Sarah Chiimba, and the Councillor Bulegea. We met a group of new people, they are councillors, 8 of them. They accepted to join the patriotic mission. However, we told them we don't have a political party. We subscribe to the NRM. I'm a member of the NRM. So our political party, our organization is purely to advocate for patriotism, Moyogwagwanga. For them, they were doing the patriotism, destroy the nation. So we spoke to them, and they accepted to work with us. He said he will be happy one day when he meets you. So when I had this opportunity to come, I said I should come with my colleague Bebe Cole, my sister Juliana, my mother Woli, your sister. We come along with him as a member of the family. I've rehabilitated him. You will also add more lectures on him and a team of 8 others from Masaka, 5 from Kalungu, 6 from Bukoma and Simbi. These are local members of parliament in their districts. All right, Mr. Barambarugahare.
In the normal circumstances, you can't meet someone within hours and you convince him to change. There might be that you have been dealing with this gentleman for a long period of time. Balam, bogamba nti mwasinkana n'omuvubuka ono e Masaka mu lunaku lumu n'omukonvinsinga ave mu kibiina ne banne munaana ekyo kya bulimba kitegeeza mwali mudiringa n'omwami ono ebbanga ddene era time waleta omuvubuka ono lwe mwava e Masaka wayitawo ennaku zaalinga 3 n'omuleeta D lwafuna obudde obulimu ekigambo rehabilitation okimanyi nti n'omurehabilitatinga wamurehabilitatinga otya kyekibuuzo mukyasobola kitegeeza abantu bonna bemukozesa muba mubadde mu contact nabo nga muli mu mission eyo kati mission eno mwagirimu kuva dda tosobola kusanga muntu within a period of hours n'omugaa nti wamuconvinces ave mu kibiina n'akugamba nti I will work with you era we go together isimu 7 kawo mentality tuvudde waawo n'amala ulira oli byasaba ene embaataane tebyasaba elinyani okusaba kwa Kateregga tulina okukwekenenya kubanga waliwo abayo kipiira abo kikyamaanyi korasi gye bayonana tugenda kwagidabiriza dda abakuba abantu nabo tuyinza okukitunamu naye singa batamu omuntu ekyo kirina ono embaata yaane teyakateregge baagireeta yatandikira ku mission yali ebalese eyaba political prisoners lwaki mwenna njagala bagamba nti temukakkane temuleekaana cool down don't panic. Why? The United States of America, Canada, UK and European nations, the International Criminal Court, the UN, all along ebiseera bibadde bawanikira musebe bamugamba ta abaana bewakwata mu nsonga z'ebyobufuzi nkiddamu. United Nations, Europe, Canada, UK, America badde bawandikiranga musebe bamugamba abaana bewakwata mu byobufuzi bakole kibate era ensi ziri zimanyi nti these are political prisoners, not criminals. Do you copy that? So when Ibaram comes out and he say that some of the noob supporters, they have confessed that they committed those crimes, tikibatiisa nedda ekyo bakikola olw'okuba bakimanyi nti ensi teraba naye ensi emanyi these are political prisoners, not criminals. Oba mukitegeera ono bala mutabatiisa ne National Labourers Movement no ensi emanyi nti bano ba political prisoners so si ba criminals. Ompulira bulungi nnyo kyenjagadde kyekindeese okukola video laba muli information temubaako kutya nti mupanikinga muvuma abaana muyomba no ensi yonna ekimanyi Olivia Lutaya Machete baani bonna ba political prisoners si ba criminals. Tubadde ne demonstration across the world nga zibanja ba political prisoners, not criminals, because tosobola genda ku demonstratinga ngo demonstratinga o demandinga criminal tekisoboka. One, Museveni ekimukozesa bino ayagala kulangira kibiina kya national platform nti kibiina kya batujju alyoka akiwere. Remember videos ebadde nzijankola last week nabagambye Mayiga yakola password naga abasajja mu America temulalikira Kyagulanyi ne Nuupu by June next year bajja kuba tebaliwo nga ba abolitions ye mission awo tugenda osinatuukawo ndoza mukitegedde ye mission bano badde bagimanyi kati Museveni ndozo otegedde nti katumaze okwabya ompulya bulungi tumaze okwabya ekisookera ddala. Your mission is to abolish national platform because for you want to blackmail it that it's a terrorist group or terrorist organization.
and also to put behind bars Robert Kyagulanyi Ssentamu, the leader of National Platform and the elected leader of Uganda. That is your mission. And you speak right now, there is a conference call which is taking place, planning how and when to activate your mission. But that is a wrong move. Byonna bife mugenda kasawa kati kimuliko katesa muri mukikwasaganya ekyo ndakifu njagadde ensetegeere ekyo ndaza mukitegedde bulungi saagala mu pape ekirala amateeka g'ensi yonna gasoma bwe gati teri nsi negotiating n'aba terrorist teri nsi negotiating ne baani ne ba terrorist era terrorist bamuwa bondi terrorist bamuwa bondi nkiddamu teri nsi negotiating n'aba terrorist era terrorist tafuna bondi ebintu bibiri byanjawulo kati gwe bw'oba akwata Olivia Lutaaya mujahadini wakwata amachete ngo bakute nebyokulwanyisa ate otuuka otyo kubanga otuuka oteese nabo bakkirize emisango kubanga gwogamba nti oyina ng'obujulizi tobulina kitegeeza nti byonna byokola bifumbirire kubanga fayiro yammwe bw'esoma bweti ono emawobe wammwe yabakuba ggolo nga temuwulira ono emawobe wammwe fayiro eyo nkiddamu fayiro eyo ey'abantu 39 full figure yalina okujjuza 40 lwaki tali ku fayiro eyo ono yagamba bw'ati emyaka ena omanyi yuno bakubira abaana bakubira esimu omanyi kye bayita emyaka ena ng'omwana w'omuntu ali mukomera omanyi kye bayita emyaka ena wulira aba batumanga muswa ne bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chips musula mu biduula musula mu ndongo abaana b'abantu bavundire luzira abana abantu babalagiranga boche polisi babalagiranga boche petrol nange mwandagira ne mutukosa bibomu ebyo musenyu n'amafuta nange. Alright. Mr. Barambaro Gahara Museveni Mohozi Kahanga Mohanga James Birungi, can you please provide us with some small evidence or any kind of confession like this one? This lady confessed that she was among the group. She was instructed how to operate and how to set up bombs. So she's outside rotating around talking bullshit, but she's outside rotating. Can you provide us with some small evidence or visual evidence like a full figure did? Kubana bonna 39 bali mukomera. Musobola tuleetayo video ngeraga nti woogedde ebigambo bino babikola. Konga babadde mukomera emyaka almost 3 emyaka 3 naye ono ali bweru mukozi wammwe ali ku TV naga she was part and partial of the group and she was instructed and told how to operate or to use those bombs. Ali wabweru atambula then kubanga ono kankabadire mu kategere bulungi nnyo. So njagala James Birungi Mohozi Museveni Akatabazi Charles Oluka Christopher Damu musoke mukwate n'embaata ya Anet mugikwate mugisibe mugiteke ku fayiro, then we shall accept. If not that buli kye mukola kyonna busabwa ante mu luzungu bakiyita bullshit. Busabwa ante mu luzungu bakiyita bullshit. This is blackmail and propaganda. If you are only agent on social media and on mainstream media, she confessed that she was part of the team. Akola chi mu public. Njagala tira video emu nga kubana bona nga kulika yakkirizanga aina video ya jogedde nti nakino kikola ngeno. Njagala ali president emyaka ena omanyi yuno bakubira abaana bakubira esimu omanyi kye bayita emyaka ena ng'omwana w'omuntu ali mukomera omanyi kye bayita emyaka ena aba batumanga muswa ne bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chips musula mu biduula musula mu ndongo abaana b'abantu bavundire luzira abana abantu babalagiranga boche polisi
mwabalagira nga bocepeto nange mwandagira ne mutukozesa bibomu ebyomusenyu n'amafuta nange mwabiŋŋamba ne mbikola bakwanalite ekisa kya Katonda nali mugezigezi nze Katonda yambeereddewo nagamba batugamba tuyite mu fureje tulumbe poliisi. President Museveni nkusaba abaana abali eruzira bakwatibwa ku musango gw'ebyobufuzi abaana 32. Osaba mukama oyo seri ku baana bakwatibwa ku musango by'obufuzi ate gugasiba na byabufuzi munoonye abantu abajja okukola propaganda mu bulungi ekyo nga kimaze mutegedde bulungi nnyo njagadde video tugikole kuba manye genda tambula bagenda giberako nakati kwebali oko tuvuddeko tugenda gikwata mpola kati nabagamba dda James Birungi Charles Oluka Christopher Damolira Mohozi Kanyirugaba ineyo seri Museveni bwembanga mwagala okuwandika script zammwe oba emizannyo gyammwe Alex Mukulu waali nono Senkubugo ba Charles James Kibuuka waali bawandikire script zamugenda okuzanya mu katemba wa mall mu .com era mukola ensobi nnyingi nnyo sibanenya kubanga mwayonkente gensobola kimbaga nti mwina cow mentality. You are suffering from cow mentality. Mwakwata abantu 39 bali ku file yemu. Are we together? Mwabakwata ba National Unity Platform. Are we together? But olwaleero or today you brought one of them dressed in the National Labour's Movement t-shirt ya NRM. So bwaba ya confessinze nti yazze emisango nga muletedde mu t-shirt ya NRM kitegeza NRM mwe batujju si National Platform. Message eno yandibadde etambula nnyo singa yabadde mu t-shirt ya National Platform. Do you copy that? But whoever wrote this script anajiwona omwana yambale jazi ya NRM ebira byonna mwadde mbizanye bulungi kasita yambadde jazo ya NRM nekigwamu nekavwamu mission nefa. There is no how you are going to convince the international community and even Ugandans that the person you arrested those suspects supporting Noob, by the end of the day or the day when some of them confessed, they dressed in National Resistance Movement t-shirts. So they converted from Noob to NRM and they came out. Note that, listen. Ono yebbalamu wannayo kawedde bulungi nyo yagambye bw'ati Oliver Lutaya, she was among the first to say I committed. So now that has exonerated government because it has always been a talk. Oliver Lutaya jailed for nothing. Oliver Lutaya, now she has said I committed the offenses. So since she has not wasted court time, it is still my appeal to court. Though I'm not supposed to appeal to court, but I'm appealing to the Lord to descend into the heads of the chairperson of the court martial to give these young people a lenient sentence. Then we shall start from there. But I will not stop at that. Still, I will appeal to my chairman, who is my president, His Excellency Kaguta Museveni, just like he has pardoned so many others previously, to give them a pardon, so that these young people can be incorporated in society and they contribute to the country's development. Baram Barugahare, the Minister of Youth, Nebiddako. Wavudde ne bakuteeka mu kamera nabagamba bw'oba oyagala okumanya omuntu omuyaaye ng'alimba facial expression ne lens contact oba eyes contact alina okuba ng'atunudde mu kamera bw'ati ng'ayogera amaaso gano galino naye n'ayogera bw'ata tatula mu kamera kitegeeza abaali mbekisokera ddala ensi yonna ku international level buli embassy buli organization mu demonstrations za worldwide omuntu abadde asookerwako abadde Olivia Lutaya kubanga she's a mom
abakyala bawewe ekitiibwa era abeera ku mwanjo tubalwanirira nnyo. So gobovaana ogamba nti good enough gwe tubadde tweraliikirira omukulu aconfesses Olivia Lutaaya, you've won the war. That means ekigendera kyammwe kyabadde kyakujjawo the four face of the case, kubanga Olivia yabadde four face eya 39 political prisoners. Kati when you convince or when you force her to confess, kitegeeza nti gwe case wagiclosingidde gwe kennyini gw'okyogedde to good enough Olivia Lutaaya confessinze ebisigadde byonna we shall take them for rehabilitation. Kati njala kubuuza Balamu Balugahara, wali owulidde waluddawa kebera America kebere Kenya ng'ekutta omutugi ne mutwale musomese mu rehabilitating ekyankwazi morovo mutwala kyankwazi omutugi kwegamba Balamu omuntu oyina munene naye obwongo mulimu kakkaroti karoti obutono bulinga naswi. Balamu omuntu oyina munene naye obwongo mulimu kannasu omanyi oba waliwo buno bugalo obeera ku buno bw'abaana mbozeza obugalo mukaaga lwokana akagalo ke basalako bakayita obaani bakayitaani kannamagalo. Balamu oyina omuntu omunene naye obwongo mulimu kannamagalo katono bwe kati, kubanga tosobola kusooka kutunula kukutulowooza n'ebyenkola public genda birabeja. Fun enough buli monna Uganda yenna emyaka ena akimanyi nti mwakwata baana nga tebalina musango n'amagye gamanyi nti Olivia Lutaaya n'abaana ba National Platform tebalina musango, bannabyabufuzi bw'abakimenti abantu tebalina musango, teri embassy eri mu Uganda n'eziri e Kenya etamanyi abantu tebalina musango. Kati gobojja minisita n'ogamba mbu the four face of the case ya acceptinze emisango mbolo osa presidenti amusonyo. Balamu Balugahara wasoma piwa no bisimanyi but abasajja abanyoro babeera bagezi. I doubt then I doubt okuba nti oli munyoro kubanga muganda wange Kanti Honorable Kanti yagamba toli munyoro either oli musoga nga tomanyi na kitaawo mama omumanyi n'ekitaawo tomumanyi kubanga public atovanga yokwogera kitaawo. That means toli musajja munyoro kubanga abanyoro tebalowooza nga ggwe. Balamu then nzikiriziganya ne Honorable Kanti toli musajja munyoro, you are just a kamafreja wandibango bwoba toli wakabano kitaawo tomumanyi kubanga you are thinking capacity eringa ya teratabi muno wakati nobeera ku TV obusesa abaana endowooza yonfunda nnyo. Minister tosobola kweteeka musago goma tugenda maaso mu kooti n'ogamba nti gwate ogenda ku negotiating azifuti kooti yo obadde otambulanga makomera 24/7 ngo bakonvisinga. Kati kamba buli badde bakonvisinga abaana bano kubaddeko Sheikh Mubajje abadde atwalibanga mu makomera okukonvisinga abaana bano, kubaddeko ba pastors abadde bagenda okukonvisinga abaana bano, kubaddeko Mpuuga de Mapuuga awo Simba wakati Mpuuga mwenna mujagala muwandike wano message tubangiza abaana bano emyaka 3 n'ekitundu nga tekuli Buganda caucus kebeere Mmengo kabeere Mpuuga ne gurupu ye abaali bakoze post yonna nga baga free political prisoners. Njagala mumpandikira no post njala mumpandikira wano message mugambe mwe mwenna mubadde mubanja ba political prisoners emyaka 3 n'ekitundu nga Mpuuga Buganda caucus ne Mmenge kulebera Salonga Mulengejja nga tekuli yali avuddeyo gamba nti free political prisoners nga ne demonstration wetuzikola mu nsi yonna tebasobola dde okwogera ekigambo ekyo ku peegi zaabwe until diru bwe yajja. Diru yajja luddawa? Diru yajja wano. Diru yajjira wano. But we are fortunate that Kibarama was stressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother.
diri we yajiraawo n'akwatagane mukama we Anita Amongi me babuukira ekintu kya political prisoners era ekyamuukiza ekintu kya political prisoners n'atandika okugenda ng'akola kye tuyita profiling ng'agenda ku buli famire y'omwana yenna political prisoner kebere semwa yali temanyi Olivia Lutaya wa famire webeera famire y'Amachete famire y'Abalabona nga tebame famire zaabwe zonna zibeera. It was Mpuuga who profiled all those families era yagendangayo n'enkwezengezo ku profilinga byonna bwe yamala obiprofilinga yo era ne tujja wano yabanjiza ndo yalinga wiiki emu yamala okubanja n'abivaawo nga pressure tugitaddewo n'abivaawo ng'amaze okuwa information yonna ne tutandika obbagamba Semwayi iso bagenda mu maka g'abaana abo nga babakonvinsinga ekyo mwakiwulya bulungi nnyo yali Wakayani wa Mpuuga naye kennyini abadde ng'agenda mu makomera ago n'akonvinsinga abaana abo kye mwalabye ku nnaku bbiri abega ng'ali ku Twitter afukumuka omugambo nabagamba gambo bbiwa mwenga alisanga ku mwenge wano tugenda kukulukuta malotera tugenda kukulukuta Oluganda wano gambo bbi wa mwenga alisanga ku mwenge wa mwenge alisanga ku mwoyo ebigambo Mpuuga byayogeredde president byayogeredde ekibiina kya national platform n'abasibe byadde biva ku mutima kuli nga ne mission agimanyi bulungi nnyo just yerapusinze bwerapusinze nga volokano bwenda rapusinze yerapusinze Twitter ennaku bbiri oba ennaku ssatu mabega mudde mutule ebintu bya Mpuuga yabadde awandiika yafulumyemu ebintu ebimubaddeku mu bwongo yensonga lwaki nabagamba nti gambo bbi wamwe ng'alisanga ku mwenti lugwa lutya kansooka ndikuddizemu katono emabega omutamiivu okutaba agambwa buli kintu kyakola nekyayogedde aba akimanyi tutya omuntu yenna bw'ayogera ekigambo ng'anywedde ku mwenge kiba kimuli ku mutima wabula bw'abanga muteefu bulungi nga tanyanya ku mwenge tasobola kyogera bw'anywa omwenge ne gumunaazaako ensonyi we ziggwako n'alyoka atokomoka omugambo gwonna ogumuli ku mwoyo naawe weetenda okubeera mu nnyimbe obusajja obutamivu obeera ku nnyimbe bwogera ebyama mu nsuku oba mu mwanyi bw'okasanga kali soba tekasobola kubulya kigambo wadde ekyamaneki wabula kasanga kali ku mwenge mulumbe okawa eccupa z'omwenge kaza n'okubulya mukazi wani amuvuunika ennenge kati nebigo byonna byayogedde byamubadde ku mutwe ng'alinda bulinzi kubanga yabadde mu mission egenda nga mu makomera okukonvesinga abaana bano jjukira Mpuuga ne Mayiga ne basomedde bona balina mission by June Kyagulanyi nga mufune national platform nga teriiwo kubanga bo kibaagala mission yaabwe Museveni, I know you are watching me right now, wherever you are. I don't know where you are. You are in the refugee camp in Entebbe, or you are in a refugee camp in Nakacwa. But let me tell you this. Your time is due. Your time is due. This propaganda, blackmail, divide and rule system is expired. We can come on social media and we expose you openly because we don't fear anyone here. We can speak our minds. Your main mission is to abolish national platform and to declare it that it's a terrorist political party. And you want to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and you block him from living in the country. That is your main reasons as to why you are doing all this. Let me tell you, it will be very difficult. Any political prisoner, either he confessed or she confessed, to stand in a court and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu face by face. It will be very difficult. It will be very difficult. Anyone, either
he accepts the crimes or not, it will be very difficult for him to stand and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu, that is the one who instructed them to do so and so. According to what you are planning, it will be very difficult. Can't you do more Uganda? Museveni. Ekigendera kyammwe kyakulangira kibiina kya Kyagulanyi kya National Platform ekyaffe nti kyekiriwo kibiina kya byabutujju mu kibwere. N'ekirala mwagala kukwata Kyagulanyi musibe mukomera ng'omutujju era mumulemese n'okuddamu fuluma eggwanga kyekigendera kyammwe. Nga mwakipulaninze olwaleero era mulibadde ku conference call simenti oba mugikozeyo olwaleero kyembadde mwagala. Naye njagala kubuulira ne bw'onookirizisa abaana abo teri mwana agenda kuyimirira mu kaguli agasimbagana Kyagulanyi mugende Mr. Kyagulanyi munange ngo watutuma bino teriyo mwana asobola kuyimirira mu kaguli n'akyogera taliyo. Remember bano si baakabano. These are true Ugandans. These are Ugandans, not foreigners like you. This propaganda and blackmail you are cooking around, it is expired. Nobody can come in that court and confess and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu. It is impossible. But I'm suddenly that you are panicking to release these political prisoners, but according to the information which I've gathered today, you've already poisoned all of them. It will take around 1.1 or 2 years. All of them, they will start dying one by one, slowly. According to the information which I've gathered. And I'm here to inform the international community that it is on record that Museveni doesn't leave evidence behind. The moment you listen to his propaganda and blackmail and his mission, either you do whatever he tells you to do or you don't. The moment you accept to sit with him or you accept his offer, the end of the day is going to eliminate you because he doesn't leave evidence behind. So I'm scared, according to the information which I've gathered, that our comrades, after being released, in the period of 1 or 2 years, they will start fall sick one by one, and at the end of the day, they will die slowly, one by one, because Museveni doesn't want to leave evidence behind. Kankibadde mu luzungu. Wenzijidde ku mpewo n'ekindese ekipayopayo, Museveni ali mu kutya. Kitya. Abaana bano akimanyi bakwata mu bukyamu, era singa bamugulako emisango, alina basasula billions of money. Obudde wabamalidde n'okubatulugunya kw'abakozeeko. Akimanyi nti abaana bano bawuliriza ebintu bingi okuva mu bantu babasindikidde n'ebyama ne byayagala bakole. Kati Museveni kasita n'okkiriza omukolera oba n'omukolera, ate aba alina okuleetera omuntu agenda okujja kubanga taleka bujulizi mabega. Museveni abaana bano already abadde amaze abamubakkiriza naye ng'olwedde abaana bano babawadde obuto basinga obungi. Era bagenda kuvaayo luvannyuma lwa mwaka gumu ku myaka ebiri mugenda kulya nti ate gundi yavuddeyo mulwadde wa kifuba mulidusize Nairobi bagenda kufa kubanga ataleka bujulizi. Museveni taleka bujulizi kyekisinga okuntiisa mu bino byonna oba omwana akkiriza oba takkiriza emmere gye badde balya na buli kimu kye babawa mu komera bubadde butwa kubanga akimanyi yenkola ye. Whoever doesn't believe my information, I will not force you to understand my information. Because I've been giving such information almost for 5 years. But everything has been coming out true. So, whoever doesn't believe in me, I don't care. But what I say, Museveni knows, Semwai knows, Eso knows, Iso knows, and everybody in the state operative agencies, they know what exactly I'm saying right now. It's up to you not to accept my information. But what I'm saying right now, it's the truth. And it will come to pass. Chengezaako bagamba. So nze ndi mukutya abaana abo obakkiriza batebakkiriza bonna agenda kunyiga omu ku omu. Kubanga already babawa obutwa.
mu mmere gye balya kubanga akimanyi alina capacity esobola okubajjawo. Mu bigambo ebirade bigenda mu maaso ku Twitter ng'amaze okunywa omwenge abyogedde, Mathias Mpuuga yawandiiseko kinasobola okufunako yawandiise. Wailo wano yadda afaafagana ne kanso Musisi ebigambo bingi nnyo mwabira bulungi nnyo. Yagambye one day the world will know the actions of individuals actors in this whole mess in which our comrades have suffered while other further their nest. Yagambye nti olunaku lumu ensi ejja kumanya ebikola by'abantu abamu abadde bazannya omuzannyo n'okwonona ekintu kino kyonna nga baganda baffe bali mu kubonaabona so nga ate abamu bali mu bisu byabwe bali mu kuzaala. Mathias Mpuuga Nsamba bwetumala okuwangula akalulu Kyagulanyi n'akawangula gwe wennyini mwafuna 6.5 billion Ugandan shillings from Museveni kutajja kulayira. Nchidam Mathias Mpuuga Nsamba, you know it very clearly that Robert Kyagulanyi Center won the 2021 elections by 75%. And we staged a protest that Museveni will not swear in as the next president. People were eager and ready to demonstrate, but you and your colleague Maydad, Lubega, Segona, and others, you received 6.5 billion Ugandan shillings from Museveni. And you reported each and every group of our comrades who were ready to demonstrate. All those guys were arrested and other than nowhere to be seen until today. Mpuuga, Lubega, Segona ne bannammwe mukimanyi Kyagulanyi wangula ebitundu 75 ku buli 100. Ne tugamba tugenda teeka okakakasa tubanje obujulizi obuwanguzi bwaffe. Mweke nnyini mwafuna obuwumbi 6 n'ekitundu okuva mu 7. Abaana babakubiranga amasino bagamba tutegeka okwekalakasa twagala fund zituliwa ne babayita mu meeting. Buli meeting gye mwagendangamu mwalagiranga iso ne ssemwe ne bakwata abaana abo bonna. Abamu battibwa abalala tetuddanga mu balaba. Kati gwo gamba nti Kyagulanyi eryaza wakazaala abaana bameka since 2021 elections. Gwe osiiba muloogi tova ku bakazi oyagala tugamba nti bukyanga otandika okwera mu parliament omwaga ngo teweegattanga na mukazi yenna. Tukyagenda mu maaso. Ebintu bino biddiringa ne byafaayo. Era ebintu bino byonna baabirimu. Tuvudde ku BBS Telefina erina obutami bwe yaguddeko nga Eric Mwesigwa alina abantu abamusuubiza okumuwa bodaboda n'ensimbi ayabulira ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa. Twateze kunukkiriza okwera Saamukaga n'ekitondo Eric Mwesigwa ne munne Joseph Kaddongo waliwo wamu n'amyuka akola ekitongole kya UPDF ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Brigadier General Ogumayo nga bataka ku kibe kya minisitule y'ebyokwerinda Embuye. Nze gumulaba waneeno twapanga ekintu kino tukyonna nga we kintu zigaluga nkola bwe nego tofaayo togenda wulya peni yonna. So bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiswe bakukuba noba nga tosawulya peni ne bakola ebakukoze ne bakukukyali ne bakusula gye bakusudde bamala okusuula ne bakujja ne befula nti gavumenti ekusudde lwaliyo lwonna balekukuwamenti kibyonna byonna mwalaba mu midiya mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bayita bapa n'emitwalo akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera. Era yonna wano tufu kyekyo NUP eyakozesa oba NRM yekozesa ekituufu nga bwe kiri ngenda kiddamu waneeno ku mpewo kuba kyemmanyi wano bw'osirika ng'oli wakufeera ofa. Nze mmanyi tuno Katonda nanyini buyinza Mwesigwa ne bwenfa olunaku lwaleero naye nze kyengenda okwogera ku mpewo naye bannayuganda abali baganda bange bannyinaze bange bamaama bange bakojja bange basenga bange mbasaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo
NRM yankozesa okwogera binaayogera byonna bye mwalaba mu mawulire. Nze nganze NRM yakusuubiza sente mmeka? Nze nganze balina bye bansuubiza okumpa. Bakusuubiza ki? Bansuubiza okumpa drone, bansuubiza okumpa sente, bansuubiza okumpa amaka, bye batanaba kumpa. Namulowoozi nga abamu nga bankubira amasimu n'agamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gy'embeera mwesigwa bamuwa emmotoka bamuwa amaka. Kyemmanyi n'emikono gyange abali okimanyi kino mwesigwa bamuwa amaka bamuwa emmotoka ali bulungi naye nze bannange mbategeeza amazima gennyini. Gavumenti ya Mwai Museveni oba gavumenti eno bw'obeera awantu kyensobola okwegalijinga bageto yuti abali eyo ne bannayuganda abali eyo nyweranga ku kigambo kyo. Awo njagala okubuuliza NRM yakwokya oba abantu ba gavumenti bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwokya n'ojjamu NUP n'oyogera amazima ne bamala ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu bye batatuukiriza? Gavumenti eyantuusako obuvune bwe nnina busigenda kwerabira mu bulamu buno. Era balina bye bansuubiza. Kino sigenda kino balina bye bansuubiza okumpa bye batanaba kumpa. Bansuubiza okumpa amaka bye batanaba kumpa. Bansuubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa. Kati obeera wa? Banaawo ndi mu mikono gyabwe bye bansuza bye bandiisa bye banywesa. Naye sigenda kuŋŋaana nze kwogera because nze ni muntu ngenda okulivinga life n'omukyala nina abaana. Sigenda beerawo nga bandabira bayizi nga mukyala ni musajja yeetaaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu. Kiki kye tusobola okulwala omwana nge n'alwala madamu Ozis okulaga efa biro kulokusi omwana nge yalwadde measles yena ku mubiri yalina ekikumi tebaso olaba basobola okulemerwa okujjanjaba omwana owange nenkwata sente zaze zajanjaba omwana bajja kumpa dro. Kati bakomredi mwenna nga tonnanenya Olivia Lutaya Mujahadini n'abalala twala ekifaananyi ky'okivuge okizze ku ky'omukulu ono bye baamusuubiza tebyawukana nnyo byempule baasuubiza ba comrade tebajja kufunako n'ekimu okuggyako bamaliriza nga bagenda batta. Kati ono essaawa zino avaayo kubanja nekyabanja tekikyalina mugaso kubanga takyalina mulimu gw'abakolera. So tebatuukirizangako ndagaano okuva mu myaka gy'ensanvu tebaligituukiriza tebalikikola. Kati saagala mutwale abaana abo saketi nga kaguddeyo. Sitaani mulungi nnyo mukemekkereza omuntu amaliriza amusudde muki munnanga. Abatamanyika mbabuulire weewalanga nnyo okusanga omuntu ng'alina olulimi oluwooma n'ebigambo bikonvisinga oba omuntu ayogera empola. Weewalanga nnyo okusanga omuntu ng'alina kasole face. Omuntu gw'otunuuliranga feesi ye ng'ekukwasa ennaku oba ekisa omwewalanga nnyo abeera wa ttabbu. Omuntu alina olulimi oluwoomerera ng'ayogera mpola abeera wa ttabbu abeera mutemu. Mugenda kunjulira abasajja ba Museveni bonna baakolagana b'Abanyarwanda bamasterminding ekigambo sweet talking and convincing kye basinga okukwatamu. Ajja n'akwogereza bulungi nnyo n'ogamba ndi ne Jesus. The moment kokkiriza bwoti n'omukuba omongowo ngagga nti omumukoleko. Kati bana abantu tonenya mwana abasajja bakulimba. Nga abali basinkanye bala mu mulabeera mu kamera ng'ayogera. Akuteekako sole face. Yewula kimbi kugamba. Nkunyonyola ekintu ky'olabako. Kankunyonyola ekintu ky'olabako. Kankunyonyola ekintu ky'olabako. Manyi bwe tubaga abantu nga temusobola bategeera bulungi. Kankunyonyola ekintu ky'okola ki? Ky'olabako ye ali ludda wono baluga balupa mawala. Kati njagala okugamba okitegere bulungi tunira enjogera ya Balamu ne feesi ye olojja okutegeera nono wakabalwa kuba nti yeeyita mu njolo njala osooka owulire enjogera ye wulira. She was among the first to say so now that has exonerated government because it has always been a talk. Oliver Lutaya jailed for nothing. Oliver Lutaya now she has said they committed the offenses. So since she has not wasted court time, it is still my appeal to court. Though I am not supposed to appeal to court, I am appealing to the Lord to descend into the heads of the chairperson of the court martial.
to give these young people a lenient sentence. Then we shall start from there. But I will not stop at that. Still, I will appeal to my chairman, who is my president, His Excellency Ewaffe Museveni, just like asooka natta amaaso gano face n'agita omubiri n'agufuula nga guli soft nnyo ng'ayogera naawe n'ogamba waayo musajja olabika wa mazima kati bonna balina kalakita eyo bonna balina kalakita eyo bali soft spoken they can convince but eyo ye mekanizimu yabattulu gye bakozesa okusikiriza abantu bonna bw'oba oyagala okumanya sooka bakolera ekintu kyabwe oddemu mukubira essimu ng'ekintu ky'omukoledde okikoze ojja kutegeera bw'oba oyagala okumanya bakolera ekintu kyabwe oddemu omukubira essimu ng'obanja ojja kuwulira ajja kuyinza n'okuwemula n'ajjako n'essimu n'okusindikira bakumalawo if you want to prove what I'm saying mwe temumanyi bano abantu ne bw'ogenda mu basajja bonna kati abali mu kubonaabona abasajja abaganda bokona n'abakazi abanyarwanda omukazi omunyarwanda nga musanze balabika bulungi boogera bulungi kubanga ye tulu yabwe gye bakozesa okusikiriza dde bw'amala okutuula mu kintu bwe pupu lw'otegeera nti eno feesi n'amaaso yali sitaani tewasobola kutegeera ng'oyagala okutegeera omanyi tubaga ebintu bino nemulowooza ntusaaga buli muntu afeesinze ku bukyambu abana abantu akugamba saamanya laavu yanziba amaaso ebigambo bangamba byali biwoomerera saategeera kumbe ye ttulu yaabwe fedde abalugwala bwe twabalaba mu lugala agambira openly oba mukiga agambira openly naffe abaganda abamutwogerewo openly kati bano balinaako kasole face sweet talking the moment yatula mu kintu bwe papa buuza genda okubire nadduli oba buuza omuntu yenna nga yava mu gavumenti omubuulire Museveni abakonvinsinga atya was very polite yali liyongoyonga tumukkiriza kubeera nti ayinza okubeera omutemu bw'atyo ebintu nga kizibu nnyo okutegeera Museveni nti mutemu wamu muzibu nnyo ng'ayogera bulungi nnyo n'abantu abo kyemutajja kutegeera katuza mutegedde olwaleero awo tuvuddewo tusooke tuddeko eno nakano njagala nkategeeze ensi kategeera. And I would like this message goes to the international community. Soon or later, Chieftains of Military Intelligence and the Internal Security Organization, they will come out with fake videos which will be used as evidences of our comrades confessing that they participated in terror activities during the 2029 elections. Those are forged evidences. And that is what exactly is going to happen. Museveni, using his agencies, including Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization, and Crime Intelligence Unit, as we speak right now, they are trying to forge fake evidences, including guns, bombs, army uniforms, bullets, and some videos of those comrades confessing that they participated, as refer to the video which I've played here of their agent who works at Soroti TV, as well on social media, known as NAKACWA or known as a full figure. So the public be aware, and the international community be aware that those videos are going to be brought by security agencies, and those videos and some fake items are going to be produced
as evidence to pinpoint or to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu as evidence. Be aware, and soon those things are coming out. Alright. Kati buno baka njala kugende eri Salonga Mulengejja. Salonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne group yoyo ne Mengo. Ninesanyo kutegeeza nti ensi yategedde kyobadde wokwekedde myaka gyonna ng'oli mu Buganda. One, ensi yategedde kituufu tuli mu Nyarwanda. Ekyokubiri, ensi yategedde nti gwe kennyini bukyango ojja mu ofiisi eyo gwe watandika ebizibu by'okusula Buganda. Nga mission bwe najogera. Ekyasinze okubatiisa nti yategedde g'obadde osasula bawemula Ssaabasajja Kabaka n'omuvulunga n'omujulunga nga g'obasasula. Kubanga ffe bwe tubadde tubanjanga Ssaabasajja Kabaka badde otusindikiranga ebiyenje enkukunyi munyeera kasasiro ne bajja ne batulumba ku mitimbagano nga tubanja bubanja. Imagine demanding you about His Majesty the Kabaka of Uganda. But when it comes to condemn those who have been abusing and disrespecting His Majesty the Kabaka of Uganda, nothing, or even you haven't yet come out to condemn those people. So this has proven without doubt that you are man behind all the sorts of abuses against His Majesty the Kabaka of Uganda, and you have been paying them and write scriptures to those people, including giving them evidence and history, fake evidence and history about the Kabaka of Uganda. And as we speak right now, let me tell the public that there is a plan which is going to come further later. One of the so-called agonists, Sarah Kagere, she's going to organize a party or anniversary party where she's going to come out to show the public that her and Mayiga and the entire team, they are the one in control of Uganda Kingdom. And don't be surprised when she comes out with fake names of some of the children or kids of late Sir Edward Mutesa. Very soon, that party is going to be organized by Sarah Kagere with the help of Mayiga, because they are trying to put down His Majesty the Kabaka of Uganda and to show the public that they want in the control of that kingdom. So be aware that that party is coming. It's going to be called the anniversary party. But for us, we are not scared about whatever Mayiga is doing in Uganda, because we knew exactly his role and his plan. With the help of his master, Johnny Katende, who is behind all the atrocities which has happened in Uganda right now. So, sagala muntu abera nga era likira oba abereko kimutya. Bala abantu balina kiba planninga very soon. Omukyalo yo Sarah Kagere nga naye nsole a planning oteekawo kye tuyita okuza obufumbo bwe obw'emyaka ng'ali mu bufumbo lebbaawe Baale Mugera, naye ku mukolo guno kwagenda okujjira n'amannya agamu amapaatiike, kwagenda okulagira abaana aba Ssekabaka Muteesa, naye nga abamu amannya bagenda gajjamu nga n'erya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ba planning odijjamu nti si mwana wa Muteesa bayise bye baagala. Era omukyalo ono yabadde nga asasulira emboozi zonna ezigamba nti Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri si mwana wa Muteesa. So nga ate bo ye ne muganda we Agnes Nabaloga zensole saako ne gubayita mwannyinaabwe mukulu David Wasajja Apuli si bana ba Muteesa. So pote egenda kujja nga anniversary ey'obufumbo bwe ne mwagenda okulangirira amannya ago baani abana ba Muteesa ne bagenda ye kennyini okujja ne ndi wano okutegeeza mukyala Sarah Kagere. Nazzi kuno mu Buganda nga abaana si be banjulira baana bannaabwe abaana kitaabe baazaala ogw'omulimu si gugwo. Kubanga kitaawo gye yagendanga okutambulira teyagendanga naawe.
Kitabu abanga atambule tiyagendanga mu lutabaalo okutabala tiyagendanga naawe. Kati ekiraamo kya Ssekabaka Muteesa gye kiri ekituufu. Era abaana bonna kiboogerako. Gwe bw'oyagala okujjamu omuli ne Kabaka Mutebi kubanga yenkola ya namwene ne Mayiga. Naye tubategeeza era tubabuulira. Kyonna kyemukola mu Malabi ya Mbulago olw'ensonga ffe tumanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso mu Uganda. Mmwe si mmwe ate mmwe abasatu muli baana ba Muteesa. Mugende mu maaso nga mubikola naye kikutta obudde kijja bbuta. Nkuddamu okutegeeza Sara Kagere. Omwana omuwala kabeere mulenzi talina buyinza kwogera oba kusoma baana kitaawe we yazaala. Omulimu ogwo gubeera eri abakuza oba omukulu w'olujja oba oyo eyalekerwa ekiraamo okusoma abaana abatuufu. Era n'omwana yenda bw'abazze n'agamba nti omwana ono ndi wa mu lujja muno kivunaanyizibwa kubalekera okukuza abaana bano oba omusikaaliwo okukwata omwana oyo omutwala mu kigango namukolako emikolo ne bategeera nti mwana wa muntu mbwe za Muteesa oba si wa muntu mbwe za Muteesa so siggwe. Kubanga mu Buganda omwana tateekeddwa kutandika kusosola mu baana bakitabe baazala. Inimagine omwana omuwala ogwo si mulimu gwo. Ate yandibadde ssengaawo mwanyina wa Muteesa bw'abanga abala tebaliiwo. Ne bw'abanga tewali mwanyina wa Muteesa akomplaining oba ayogera bigambe oba omu ku bazaana ba Ssekabaka Muteesa nga we bali. Please mutuuzeeko engalabi zammwe tukoye obuvuyo bwammwe. Naye ekiri atabale kyekiri nasigadde waka mujja kyemaanya awo tuvuddewo. Which ewedde nzize njogera ku nteekateeka za Ssalonga Mulengejja okwesimba okuwa pulezidenti era ng'ayagala nnyo okukozesa emikwesesi kye egiri mu diaspora okusingira ddala egiri mu America, Canada, UK ne mu Europe. Bwe twogerera olwaleero Wasaanya bwe yavaayo n'ayogera nti Kyagulanyi ne Nuupu tebagenda kubeera mu gw'omukaaga era tebatiisatiisa nga bali ku Zoom meetings zabadde ajja akola ng'afandinga function ezigenda mu maaso mu ggwanga lya America. Bannange video zino zetukola si za muzannyo ze-exposing abantu bano era njala bategeeza n'essanyu lingi abasajja n'abazaana ba Kabaka mu America bategedde enku za Mayiga n'abantu abamu abali mu America. Era omukolo ogwabaddeyo gwe badde bataddeyo kyokka nga ate omukolo guno tekuli wadde muntu n'omu yali avuddeyo kubanja ku Ssaabasajja Kabaka gye baali bamuwaŋŋaagusiriza. Baali bataddeyo nti beebaza amadda gaki amadda ga Kabaka Mutebi era ogwo omukolo baali bagutadde nenzija nengu exposinga. Naye gye bugenda okukeerera olwaleero oba olunaku lwa jjo omukolo guno gwa Flopins ne guddamu kati ne gunywa soda ne gusinya ne ku mannyo ne gudda owaagwo. Era Mayiga bwe yakitegeddeko nti omukolo gu Flopins gwadde mu baana bato abantu abakulu baaganye wattu n'abakubira essimu n'abagamba bw'ati wadde ekyo kyaganye naye pulaani zaffe zikyagenda mu maaso. Njagala bategeeza nti omuvubuka oyo anfuukidde ekyambika simanyi information agijja luddawa naye mbakubira omulawo butakungula nga bwe nabategeeza tulina ekintu ekinene ekyokukwatako. Ngenda bategeeza nti temuggwamu maanyi nga bwe nabategeeza nti mu gw'omukaaga Kyagulanyi taliwo n'ekibiina kye kya National Platform musigale nga mugenda mu maaso okukola emirimu gyammwe. Njagala bagumya nti nze bwe najja eyo kijja kulaga nti information y'omuvubuka ono gyawa ntuufu. Ngenda basindikira ba MP nze benkolagana nabo nga nabo bali mu ludda oluvuganya abajja okujja mu mwezi guno nga guggwako oba omwezi ogwa November abajja okujja bengenda basindikira mu okusingira ddala kubanga akimanyi obuwagizi bwa Nuupu buli Boston era agenda basindika. Kati ladies and gentlemen abe Boston abo mu kibuga ekirala kyo omulabirako enkwezenge zonna nga zizze mu ggwanga eri nga ba MP manya Mayiga yazze lwakuba atidde okujja ye nga ye olw'okuba mu exposinze. Kale munaatuwa bifaananyi bya MP n'abazze Boston nga zze asuukunda omutwe naddala tebabanja Ssaabasajja Kabaka tebakola bintu biwagira nkyukakyuka nga amujja tegeera nti aba Mayiga bagenda kujja very soon kubanga bino byonna bino Mayiga tamejja bijja naye nga ate bituufu kubanga yagenze bwe najja nvubuka ajja kuba nkubye penalty kati sigenda kujja kansindika bammemba ba parliament bano bajja kujja mujja tegeera nti mission egenda mu maaso. Naye luyagaliza mukakitawulo ttanyoko era kambategeeze temwewuunya nnyo nga Yoseeri ajjawo byabakama n'ateekawo embaata ya nti eŋŋanda nga kyamani wakakyuka by'okulonda very soon. Nkiddamu temwewuunya nnyo nga
Ozaizadde nsanga bisibe ajjewo byabakama n'ateekayo embaataliya netinga nganda mu commission ndi yegenda okulya akakiiko k'ebyokulonda temwewuunya nnyo kyayagala okukola byagala okukola ekyabakama n'olw'ensonga eyo saara bamalira budde ne bagambye video tugenda gikolera essaawa 2 naye ndowooza njagala Oliver Lutaya agwe sirika tolina magezi saara bamalira budde ndowooza video nabwe ngikomya wano naye kano ke kasembayo Mr. President naba ekibiina kya National Platform mulwana ne lule naye kano ka video mwakalabyeko mulwane lumu mukyalo no ndabanga go mwali mugenda okuwa kadi ne bino byayegedde sabitege namwerabireko ono banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyirya Nakosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala oyo si ye Nabosa gumwagala okuwa kadi y'emiti n'oyo ate agamba lumu bamulabiranga ddala ayagala okugyawo opposition mu Uganda ate lumu gwe babalabiranga ddala tuyina eki kanka baddiremu ayimitiana n'aba National Platform n'abala mwenna muwulire bulungi nnyo banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyirya Nakosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala omutegedde omukyalo oyo bebo nno bangi basana kwat no muvumbike ettooke eryokya emiranamiro nalyoka bo enduulu nga munabagokya wete koona abo basana kuvumbika matooke manju nasooka kuba enduulu nga munabagokya wete koona bando zino enkwezenge zino omusajja ayagala kujja opposition ate mba mulabira ddala ate nawe oli mu pipeline oyagala kwesiba onoonya kaadi ate gwoleta abagala okusuula kyagulanyi simanyi obakategera unako kyate kati mbadde balinda luzo kayina amagezi nditi kayina magezi busiruzi kasana kuvumbika toke mirana miro kabendulu ngembize wete kona buno busana kuvumbika matoke buno ulida banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyirya Nakosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala buno kyovulanze nabagamba kanfundikire alright mwena abawagizi ba National Platform abali mu Uganda n'abali mu ggwanga lya Bungereza lwakuba nti nkyogedde bugenze ne president n'ekibiina kya National Platform antwala omukisa guno obabikira amawulire ag'ennaku nti omuwagizi waffe ow'enkyukakyuka omukyalo omuyita Margaret Katabalwa bambi mukama yamujjuludde olunaku lw'olwaleero mu ggwanga lya Bungereza abooluganda bakola emikwano aba famire y'omugenzi Margaret Katabalwa mu Uganda saako ne mu ggwanga lya Bungereza abooluganda bakola n'emikwano kitalo nnyo ekyokufiirwako omukyalo ono abadde muwagizi ate bambi ng'ayagala ensi ayagala enkyukakyuka abooluganda abakola emikwano mwenna tubagumya era tubasaasira okufiirwako omukyalo ono Margaret Katabalwa omukama amwongoza emirembe yoyo bambi lwakuba nkiisiza nga obudde bugenze olw'ensonga nti information ebadde nnyingi naye nga kitalo nnyo ddala mwenna abawangalira Bungereza famire y'omukyalo n'abali Uganda wepo n'abali Bungereza kitalo nnyo ekya mukyala Margaret Katabalwa bambi mukama yamujjudde olunaku lwajjo awummule mirembe kitalo nnyo sigenda kusukka wano okuggyako bajjukiza anti muganda waffe era nga wankyukakyuka ate nga ayimbidde emyaka 10 bweddu muganda waffe Lordin Wine Kabako agenda kucelebrating emyaka gye 10 nga abakuba omuziki kale mwena mbajjukiza nti okuyingira ku kalenda agenda kuza omwezi 8 omwezi ogw'e11 kalenda hotel emachindye ordinary omutwalo gumu VIP emitwalo 2 emmeeza yakakadde ayimiti era mwena bakubiriza omulango okutakungula mugende muwagire omwana ono
ajja kubeera mwenaku z'omwezi 10 November 2024 ajja kubeera ku Eden City Emitiana era sente tezaawukanamu twagala mwena bakkiriza okuba nti muwagira mugende Nakajanja sitera nnyo kulanga bivulu nchukoze lwakuba nti omuvubuka ono abaddengawo mu biseera ebizibu nga president asobola kuyimba nga atambuza music wa president ng'era asanyusa abantu mugende muwagire muganda fono Lordin Wine kabako oba gomayita kabako omutwalo si sente nyingi nnyo gowena ayagala ogula tickets osobola okuntuukirira kubanga okuwagira munafa tubeereddewo nze kyemwagalako kimu mu bayimbi bonna abaddenga ayimba ennyimba za president era takyusa bigambo bye so byebyo video wedde tusinkane ku naku rencha ndozo naku rencha egenda kubeera open roof ngenda kuta amasimu bwenta amasimu mugenda kwogera buli nsonga yonna gye mwagala provided tekuli ku yowantungu ekindeesa olwaliro enkyambo wetemu kuba amasimu tugumye baganda baffe tukondemenge buli kikola kyonna ekikolebwa mu ggwanga olunaku lwenkya lwakuba amasimu open roof tugenda kukalakata balamu n'ekibiina kye kyonna ekya NRM n'abatujju bonna tukole ekirina okukolebwa so mwenna mbatumiddeko mbaagala nnyo temujjanga okwo abaagala okugula tiketi mujja tuukira mukulu kabako ne ttiimu ye n'abaagala era basobola okugula tiketi ku lwa platform eno namwe musobola okuntuukirira tusapoti ne muganda waffe kale video wedde tusinkana lunaku lwenkya saawa zijja kuba 2 ezakawungezi ko open roof ngenda gibawa mwecce mukama abankuumire video wedde. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.